Abasiraamu okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bakungaanidde ku kisaawe ky'essomero lya Odi Kampala mu kutongoza olukiiko lw'abakyala abasiraamu mu ggwanga. Omukolo guno gwetabiddwako omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga yaniriziddwa abakulembeze b'abakyala. Abakyala bagamba balekeddwa nnyo mabega mu byenkulaakulana. Hajjati Sofia Kenyanja akulira akakiiko k'abakyala abasiraamu mu ggwanga ategeezezza nga bwe batandika okukulaakulanya abakyala nga bayita mu kubasomesa ebyemikono. Skills like tailoring, IT, among others. We have serving groups which through them interest loans should be advanced to the Muslim communities. Kati balina SACCO z'abakyala 50 okwetooloola eggwanga lyonna nga singa bakwatirwako kyandibayambako okwekulaakulanya. We have moved also into the soon be adopted centralized digital systems that will be tracking these SACCOs and would like to have your support, Your Excellency. Museveni mu kwogera kwasoose kulaga ssanyu eri abakyala bano abavuddeyo okwenyigira mu bintu ebigenda okubakulaakulanya. N'olwekyo mbaaniriza okuyingira mu mugendo gw'okununula Abannayuganda bonna. I therefore welcome you to this long journey of the civilized people. Because I don't know who started this idea of forgetting women. I cannot really understand. Era n'ategeezezza nga gavumenti bwetaddewo ensimbi ez'enjawulo eri abantu okwekulaakulanya gamba ng'emyoga n'akuutira abantu okuzettanira. Now the government is sending support to you in all those villages. Era kati gavumenti eweereza obuwagizi bwa ssente mu buli parish oba mu buli kyalo. Each parish is getting money. Buli kyalo kifuna ssente. Buli muluka. Buli muluka gufuna ssente. And then each constituency is getting money of emyoga. Ate buli constituency efuna ssente eziri mu tuluba ly'emiyoga. And I'm beginning to get testimonies that they are doing very well. Era yeyamye okuvujjirira SACCO z'abakyala abasiraamu okusobola okweggya mu bwavu. And we are going to put more money. Era tugenda kuteeka ssente ezisinga waawo. We are now sending 100 million per parish. Tuweereza miliyoni obukadde 10 buli muluka. But in time we are going to send more money. Mu kubasiibula bano omukulembeze w'eggwanga abasimbye obuwumbi 2 eri abakyala ab'enjawulo okuva mu disitulikiti 78 abalondeddwa okuyambako mu kukulaakulanya bannaabwe okwetooloola eggwanga lyonna. We are here today and then thereafter Asfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.